Wuno Omusajja eyatade obwere bwa Pretty Nicole mbiina maasawo Maama Phina naye atabuse bubi nnyo Pastor Bujingo muyina maasawo Badblack naye abyogedde byonna zaali boss lady banaki kyetaagisanga mwerabidde kate ye pressure 24/7 ebintu nabyo birandidde ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribe era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra tamala emirundi junior banage naye muyina maasawo nga mukambwe byansuso bambi ninyongera okusabira mwe n'abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano musobole okuddamu ate okufuna obulamu obweyagaza ninyongera okujjukiza gwe wenaagala okulangira bizinesi yo munnange namba yange weeryawo ku screen ya WhatsApp ate ojabuzi nga tukyogerako munange nkutandise ne Zari boss lady ate mulowooza omwami Shakibu tasula n'abaana kati oba munange ensonga ziri oba bazikwasaganya budde ki oba balinda abaana ne beebaka banange nze naawe nenga munange yiyo taata asula n'abaana bwe nkuzaako eno ewa Naguddo n'asiya naye munange kyaka Naguddo ono alina amaanyi kuba ennaku zino alina n'epika gye yeepika ate agamba yo okumanya akuba ayiwa abantu mannyo abaasa kalenda menyera banange era muyina mu maaso wano nga yeepika byansuuso kati mulabe tweyongereyo ndowooza alina amaanyi mangi Micho yo obusajja n'embusika n'agankwata ne gamubula obusajja batogenda mu nego omanyi Micho munene yakusinga ati ndijasi natunulidde bulisha kashi mbona yansaba fight nabadde ngenda mukuba mulinye mutega kwa amavivi mali nsitame mufuke mukamwa ebinsola bikola bakazi naye kati ngodda ku Micho bavyeta awamla kati avyeta si atalina bitundu byakya naye lwaki olesa abantu abo twabazira twabaleka babeere balabire bakazi baabwe n'abaana ate Micho alina mukazi kinaawe Micho tasobola kuwasa smart waya Micho ya bagambirawo nabagata natuka kwesobola lwaki awasa nenga mutuufu lwaki owasanga tonesobola yenga tebungulira data ndyoke nnumya mbalumye emitwe asabiriza nawe jangu otaye bakuwe abantu b'ebisiraani n'okwegumyagumya alimawe kata yali kugulidde kata yavodde kabaka wamasalima jangu ongulire data ne bw'oba oyagala nsobola kwegattako tulina backup byate ebya Nagudi nga tubyerekereza bwensi okuvuze butereevu paka ow'emmandwa simanya lubaale simanya bajajja abamulinyo manyizo zino zo zazidde mu style yazo sebo bano bajajja bo baagala kamera kati munnange maaso wano kiseka umaro ate ayina byatugamba naye Sule eddalu n'abulawo omwezi nga mulamba oyadda na chapota mpya yasooka kuvuma na Kyagulanyi nno bwe yadda amuwaana nnyo ate ng'avuma kabaka lwaki olowooza lwaki kibeera bwe kityo hello mukitegeera abantu baagala obwakabaka baagala kabaka n'amaziga bakaaba era omuvuma n'akusiriikirira bw'ati naye nga munda ayina ekimufumba nga munda gwawo gwowoza ovuma tomanyi gwolowooza bakusekera abamawanga amalala we bakomentinga naye ababaganda
wabula bannange ne bajjajja nabo abaagala kamera akozi maama mulembe gwa .com bwe nkuzaako eno ewa Miss Uganda munnange nno yavuddeyo n'atusaba mu bwewombeefu nno obw'ekitalo bambi twongere omuteeramu obwangu essaala ate munnange asobole okuba nga awangula ku kino ate kye yeesimbyewo era nga wenjogerera yeesimbye ku kya Miss World Mukama Katonda kale munnange tumuteeremu obwangu Mukama ate amukwatireko asobole okuba nga ate atumbula Uganda ku ntikko bwe nkuzaako eno ew'omusumba Luzias Bujingo munnange muyina maaso wano ate ayina byagamba Maama Phina omanyi Maama Phina kati ndowooza emyezi giyisewo giringa ng'ebiri avaayo n'akumba ku erima n'agamba mbu ye amaze ekintu kuyamba mbu kuba abantu bayamba bo tebasiima ekifo ky'okumwebaza bamuvuma buvumi kale munnange Pastor Bujingo avuddeyo n'agamba nnyabo tokikola bano abantu b'okolera bo batonde butonde naye kolera Mukama yajja okusasula naye tolowooza nti bano abantu balina ekintu kyonna Pastor Bujingo omukwano ne Maama Phina bo gwe bayisa mukamu naye emabegako Pastor Bujingo yagenda n'ayisa Maama Phina egaali obuzibu bwava ku Maama Phina kuwa ssente Pastor Bujingo banange omusajja yatabuka n'agamba ekitegeeza bugembe olimba tolina Pastor munnange okwata otya ssente z'omusamize naye maama kati amuwaana byansi nyina mukwano gwange kamwogereko mukwano gwange nga tetutulangako naye awo nti tunyumya ndowooza okusisinkanira ddala netuga nti katusisinkanye namusanga mu lumbe lw'omugenzi Katolo Bwama bamuyita Maama Phina obadde omanyi ngenda kuleeta mukwano gwangaani ayina ne basinga ssebo yansaasirako nga te bapasita tebansaasira era yakula komenti ze ziri buli wantu wonna onoonya abapasita abamu bolowooza nti aba holier than thou bagenda mu ggulu in fact be bajja okutuuza abantu nedda bajja kubeera waggulu nga babavunnamira obanoonya statement yaabwe neebula naye omusamize yayogera omusamize yayogera Maama Phina n'akamusinkana omulundi gumu officially mu lumbe lwa Katolo Bwama era n'amala n'agati naye nange bwe ndiba nfudde nga yeeyogerako Bujingo gw'oli nsabira ne mugamba tujja kuwanga laba bwe nali ngenda okufanga simusabidde tugira tubeerawo tuwangale mu linnya lya Yesu but mulese mu njiri eno okubanga omukazi oyo alina omutima omulungi ayambye abantu bangi emabegakaawo yagamba tagenda kudda Maama Phina manyi ompulira tova ku solti tolekerawo okuyamba abantu betuyamba si be batuwa empeera Katonda yagaba empeera y'ebikolwa by'omutima omulungi naye Saala yange egamba nti nga nkyali mu nsi ndikulaba ng'oze Kanani okulokoka essabo tulyoke kubira Mukama engalo ez'amaanyi akyagala zikubira waggulu mu linnya lya Yesu kubanga ku mutima gw'omulungi kubulako ekintu eki kulokoka ate kati eno yonjibulira enjiri ng'egenda wuwe butereevu Maama Phina nalaba akatambi ng'ogamba togenda kuddamu kuyamba akati kenkutereeze abantu b'oyamba bo waliyo basuubiramu ebirungi nedda eno mu Bayibuli abantu bwe tubakolera omutima omulungi Katonda yengadda mu bitabo ng'akebera mutima mulungi mutima mulungi mutima mulungi bye bakusasudde ebyo bireke Katonda yaleeta empeera eyaddala Mukama bw'agambye Yeremiya 17:10 nti nze Mukama nkebera omutima nkeme emmeeme okuwa akagamba ako kamakinge okuwa to give okuwa buli muntu oba musamize oba musumba mulokole si mulokole buli muntu okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye so ebibala by'ebikolwa bya Maama Phina birungi kubanga akola ebikolwa ebirungi abulako ekintu kimu okutwala Yesu okubeera omulokozi w'obulamu ekifo akirekeyo tomala nakulondesa muntu adda mu kifo kyo mu bulogo vaayo obuvi bajja kulonda jangu weerokokeri jangu otwale Yesu
jangu erokokere jangu otwale Yesu ku mutima gw'omulungi. Maama Phina oluvannyuma lw'okulaba omusumba Rosias Bujingo munnaye ng'amwegayirira ddemu ayambe era Maama Phina yakkiriza agenda kuddamu ate okuyamba ne bannange Father Kibi otwagaza ki maaso wano waliwo akatambi ate kagenda eri mwenna abasajja kale katukalabe bannange Father Kibi oba ebintu bino abitegeera atya kale ffe katulabe tetulina kyakola munnange bwe tusoma ate era bwe tuyiga tweyongereyo n'agaleerwa munnange abantu bagamba ono Father naye ensonga zino azitegeera atya bannange nyongero bajukiza nti ebintu mu Bayibuli mwebiri kale katabifaza Kibi. Dwana tufune netteeka eddala abantu bonna abali myaka gy'okubanga wasanga toyina mukazi mwana badde mwambala t-shirt nga tukuli bitogi abatalina bakazi na baana twandibadde nga mwambala t-shirt zitaliko bitogi posanga omuntu ate kati mwena abakonye nga 40 years nga toyina first born oyinakira okufa pressure oba heart attack kubanga first born wanawereza bwana tukya mu senior 6 ku myaka 2 ajja kuba bw'ati ate munnange Reverend Father Kibi bw'atututtemu ayina amatu awulire bwenku zaake eno ewa Golden Vivio nonno munnaye nga ye yasooka okutuwa akatambi akatuwanga leero then enkeera Pretty Nicole nako ne batuyiwamu akake naye Badblack Mama Jona namuyimbwa muyina maaso wano ate ayina omugambo omunene gwali okutokomoka eri mwana muwala ono Golden Vivio mbu ye munnange erinnya agezezzaako okulinoonya mu bulungi kati lyamulema asazeewo mbu alifunire mu bubi naye Golden Vivio yavudde olunaku lw'ejjo ne yeegaana akatambi ako mbu si yalimu kale we tuli mu sayidi ezo katulabe Badblack kikyagamba ono ye Gold Vivi simulinaako buzibu actually she makes me happy nga ye Gold Vivi naye omwana alwanye ne femu oyo ate nga sisuubira nti mwavu ayinamu ku kasente ng'ako omukazi omuwala omuto okobeera nako akasente ayagadde ku Banigeria baserebu ayagadde ku basajja baamu n'ab'omu Uganda ba businessman Gold Vivi oyo femu emukoze ebintu bingi nnyo tewali yatadde katambi ke yakeeteeredde naye nga Gold Vivi alwanye nnyo ne femu bambi femu emutawaanyizza nnyo ate nga alina miliyoni follower ku TikTok naye oba obuzibu buva muwala mulungi muwanvu yakula bulungi bode ennungi naye kati ate obusolo ki ekyamuteesezza obusolo ono Pretty tukyali ku nsonga z'abaana bawala ensangi zino bannange ebitundu byabwe byali eby'ekyama kati bifuuse public era nga ye Nina Rose abaddeko awo ku TVM n'abuuzibwa ku kino ekitambula ku social media abaana beekozanga bwe baagala ye munnange aze munagamba nti kati bo be banguyizaako sitaani munnange mabegako awo sitaani yakayanaakayanangamu n'akusikasika n'akuza eno n'akuza eri munnange okutuusa waakuwangula naye kati ennaku zino bo nga bo be beegabulira sitaani naye nga munnange musajja mukulu oyo gw'olaba Sharifu onono kagwe ensonyi oyo gw'olaba ye yata obutambi bwa Pretty Nicole ow'obusengu kyokka bulijjo abalimba nti abeera Canada naye nga munnange driver oyo Sharifu driver w'e Kenya era ng'avuga bibbaasi kale munnange tusaba gavumenti ya Uganda etuyambeko etukwatizeeko oba ennamba y'e Canada yagijjawa kubanga gy'abadde akozesa okulimbalimba mwana muwala ono ne maama we era maama we yabadde yagwa amatu ng'amanyi musajja mukaga naye maama nga Pretty Nicole atuyiyeemu era zino ze max za scorelinze fenga bakojja abakugu obuyonjo ku 10 afunyeeko 8 congratulations okukyalira ensiko eno pepa agigudde n'enkoona n'enywa 15% ebbeere afunyeewo 6 ku buli 10 tasobodde kuweza 9 olw'ensonga nti ku myaka gye tubadde tukyalisuubira okuba ettutu figa 9 ku buli 10 height ku 10 afunyeeko 2 body language wano tubeera tukonsideringa ennyola y'ekiwato awo afunyeewo 9 ku buli 10 ekyana kyenyola bannange okusinziira ku results za scorelinze tumukubiriza okwongeramu amaanyi watakoze bulungi for better results next release yenze examiner amakinze pepa ye Tikuruthumu bulijjo takimanyi nti alina musege aja tikuruthumu mukwana amaziga gaffe gatereke aja ti nkwegayiridde toyonoona maziga nze nabagamba oyo omwana musege era mulinde ka video wali ku Telegram nga we mumanyi ka page kaffe aka Telegram gye tuteeka bu video mujje mukalabeko nga Pretty Nicole anti yeewakanya ebisiyaga ye Queen je n'agamba gw'osaaga ye Queen je oyo namulagako nti asaaga
yatadde ka video banaye tugenza okuzukuka ssaawa 12 ng'ekiri ku Telegram nga banoona bannanga omwana enfuli tola nti wali yakutamya obukutamye mu kinaabiro n'atulako otufuli otutaliiko bannanga omwana baamunoonya enfuli omwana baamukubye engalo omwana baamufokosefokose omwana yatulaze ekigambo yatulaze otuwaatwa si muwaatwa yolesa obwamalaaya bwo Pretty Nicole kakati Pretty Nicole wajja otya mu mawulire wajjanga dokita wajjanga looya ire wajjanga malaaya bakwata olwa obba musajja wa munno abantu engeri gye bajja mu media era gye baba ekyo ng'engeri gye bajjamu kati Pretty Nicole mwamumanyanga dokita mwamumanyanga looya mwamulamanyanga accountant era Pretty Nicole okujja mu mawulire yali abba musajja wa munene bamukuba so she's a prostitute abawala basinga 90% be batanoduzi zaabwe banoonya katale abaana banoonya katale beetunda era tulowooza nti noduzi bubatadde nti bo bennyini be bazita omanyi kati abasajja bakubira Pretty Nicole gwe Pretty Nicole ayinza okuvuga Range Rover guno omwaka nga tegunnaggwako abaana kati obwamalaya babutadde ku levonda wano omwana akwata noduzi ze n'azita ng'anoonya katale kutunda byamaguzi bye kakati ennimiro zammwe let people sell their commodities to the international market mbu banoonya butale buli international bawulidde omulanga gwa president ogwa added value wano teri nuduzi ze batanga nyenezo si yazitadde nuduzi ezisinga z'olaba bata bannyinizo be baba bazitadde banoonya akatale kaye Pretty Nicole malaya manya abasajja be yakebaka nabo ffe twagenda ku poliisi okugjayo Pretty Nicole nga bazanya group 6 they were playing group 6 mwaka kayumba abaana bali wano bajoininga ddazi website omwana akwata video n'agitunda ku website ne bamuwa sente toli bubi Desire Luzinda nampeera ne Pretty Nicole mwabakyakutte mbuno siraga shumba shira yabulamu oluyale she's clean shiraga shumba ali clean naye kyali kibulamu naye nampeera mukazi gwe nampeera yonna gy'oli nakunoonya nampeera nenoonya ennamba yo nampeera wambula wannyima bane nanoonya ennamba ya nampeera oli musava so ne Pretty Nicole kati naye akutte ekyokusatu ne Pretty Nicole bwoddamu okuzita weeyonje sooka onaabe bulungi zisobole okufuuka nti kye bayita added value okugattako omutindo gavumenti ebasomesezza added value naye temuwulira Queen Masolo yabuzeemu wadde Queen Masolo naawe you tried next time try harder Queen Masolo nakanka kanedda nakanka kakyagaana nakanka kekikyo kyagaana kaana gwe so ng'abazadde tulumirwa wamu eggwanga lino nti abaana batuuse ku level bweti so Pretty Nicole nuduzi zo nkyazeetegereza tulabe nti tukugradinga ate bad girl working saha byebyo ebya Pretty Nicole gye ziri nuduzi zitambudde nze nzirabira ku TV njagala nti nze mune sisobola zirabira ku simu era olwazimpeereza nenkonekitinga ku TV ku sikuriini ennene nendaba Pretty Nicole nga nkutte peni n'olupapula wengaba obubonero kabode language ko wawangudde Pretty
n'engeri gye wanyenyezaamu awo ekiwato ne ŋŋamba nti aya baasi. So mwenna abanaata nuduzi zammwe abanaasuubira okuta nuduzi zammwe muzitere ku masimu agategeerekeka. Okay, kamera muzitereze nga mwekwata. Funa iPhone. Banne tukooye nuduzi za Tekino. Zitusumbuwa okulaba. Bw'oyongeza layiti y'essimu bambi abaddako okufulumya nuduzi bye bino wammanga. Funa ekifo ekirimu layiti. Tukulabe bulungi. Muzikwatire ku masimu agayina kamera ennungi. Busegeera zi iPhone zi Samsung banne mulekerawo okukozesa Itel ne Tekino okwata nuduzi zammwe. Ffe ng'abalabi it makes us really hustle to give you max.